yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi Mpita Kimso Limoja Rich Boya Maxford Junior. And now waliwo amawulire getufuna amusajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi nga yono omugezi wa People Power n'ekibiina kya NUP yagenze mu nyumba y'omusirikale omu oba mu nyumba muzimu ku nyumba z'abajaasi wali ku National Forest Authority nayingiramu natandika okuyuza ebipande oba ebifaananyi bya President Yoweri Kaguta Museveni kata akubibwe amasasi amaje gatandise okuba nti gamunoonyerezaako lwaki yayingidde mu nyumba y'omusirikale lwaki yayingidde mu nyumba y'omusirikale lwaki yakozeseza eryanyi ogenda mu maaso n'okuba nti ayuza ebifaananyi bya President Museveni obuyinza abujjawa biki byakola naki lwaki yayuzizza ebifaananyi nsuubira tugenda kuba nti tubikutuusaako mpola mpola tukwaniriza era omulundi omulala Mpita Rich Boya Maxford Junior Kimso. You can follow me on Twitter and Instagram nkozesa Ntambi Kimso ku Ntambi Kimso 5 ku Instagram ate nga Kimso 16 ku Twitter. Now katugende mu maaso musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi ngono munnamawulire yali akolera wali ku Nation Media yali akolera ku NTV ku Gata Nation Media at large yagenda mu maaso n'okuba nti ava ku TV oba okugoba ku TV nga gavumenti egamba nti ono omusajja agenda mu maaso n'okuba nti alaga side bw'aba nga asoma amawulire so n'olwekyo basalawo okuba nti bamuwa ban nava ku mulimu gwe bwana nno mu kuva ku NTV yasobola okugenda mu maaso n'okusala eddiiro era nga yegatta ku Bobi Wine ku movement emanyikiddwa nga People Power Movement. Mpola mpola bagenda mu maaso n'okuba nti beewa amagezi n'okukyusa ebintu ebisinga obungi era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi yagenda mu maaso n'okuba nti yenyigira oba yekwata ku Bobi Wine ebiseera ebisinga wano nno Bobi Wine ne Ssenyonyi basobola okuba nti bagulawo ekibiina ekimanyikiddwa nga National Unity Platform oba kiyite NUP nga kiritambulira ku musingi ogwa People Power ogw'amaanyi g'abantu. Omusajja ono mu kufuna ambition n'okwogerera omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine yafuna obuvumu n'okusala okuba nti yesimbawo kuba MP Nakawa asuubira Nakawa East eyo mpola mpola eside zeyo nalya banda ntinda n'ebisigaddewo nasobola okuba nti era mu kwesimbawo ng'akozesa ekibiina kya National Unity Platforms mpola mpola yasobodde okuba nti ayitamu wabula mu process y'okuba nti anoonya akalulu musajja mukulu ono yakola emize egimu oba oliawo gye bagamba nti tegikkirizikika kiteebereza okuba nti Joel Ssenyonyi mu bitundu by'ebbanda ku National Forest Authority around there yayingira kumu ku nyumba z'abatuuze b'omwo nga tamanyi yasangamu omukyala bamuyita Stella mpola mpola era yasobola okuba nti ayingira mu nyumba y'omukyala ono eyali olubuto mu kuba nti ayingiramu yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yali asaba buwagizi mpola mpola. Joel Ssenyonyi yali n'abavubuka aba People Power abaali bagezako okuba nti batimba ebifaananyi bya Bobi Wine ne area n'ebifaananyi bye negye yali nti yesimbye mpola mpola. Bwe yatuuka mu nyumba y'omukyalo ono yasanga ebifaananyi bya President Museveni mu ddiiro n'ekipande kye kogata n'ekifaananyi ekya musajja mukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Wano nno mu bukambwe obw'ekitalo Joel Ssenyonyi yagenda mu maaso n'okubuuza omukyala lwaki watimbye Museveni mu nyumba yo lwaki gwe mukyala gwe n'abafamire yo mwatimba Museveni era mu bukambwe obw'ekitalo kiteebereza okuba nti Joel Ssenyonyi yakwata ekifaananyi kya Museveni ekyali mu nnyumba y'omukyalo ono n'akiyuza n'akwata ebintu byonna n'abipangula ebiriko Museveni kogata ne General Kainerugaba Muhoozi ng'agamba nti tulwanirira ddembe lya bannayuganda osobola otya okutimba omusajja ono atta abantu mu kuba nti process egenda mu maaso omukyala yali ali lubuto teyesobola kugambye mukyala ono bamuyita Stella wakati
ali ku side z'ebbanda mu National Forest Authority around there. Omukyala n'amugamba nti Joel, mbadde nkulaba ku TV nga ndowooza olina amagezi otegeera nze okuba nti mpagira Museveni oba ntimbye ebifaananyi bya Museveni si musango. Gwe bw'obanga oze kunsaba kalulu genda mu maaso n'okunsaba akalulu, wabula ate togenda mu maaso nakudictatinga kiki kirina kubeera mu nnyumba yange, kiki ekitali mu kubeera mu nnyumba yange. Omukyala agenda mu maaso n'okumubuuza nti lwaki oyingidde mu nnyumba yange nga tomaze kufuna permission okuva gyendi. Joel yamuddamu nti ffe twagala kukyusa ggwanga, twagala kulwanirira bannayuganda, so n'olwekyo tombuulira kasasiro wa Museveni. Wano nno oba atandika okuba nti bakyusa system era nga Joel yagenda mu maaso n'omulimu gwe yali azze okukola era nga yatimba ebifaananyi era yagenda mu maaso n'okuba nti asimbulula n'okuba nti apangulula n'okuba nti atimbula n'okuyuza ebifaananyi bya President Museveni saidi z'ebbanda. Wano nno omukyala yasazeewo kuba nti yagenda mu maaso n'okumukwata amataayi era kitebereza nti omukyala ono mbu yali mujasi according to story zetufuna okuva ku saidi z'ebbanda nti omukyala ono yali mujasi era yali asobola okukola Joel ekintu kyonna. Omukyala yali agenda kujjayo emundu asobole okuba nti oba oliawo akola violence ku Joel, naye omukyala yamusonyiwa. Omukyala yamugamba nti tosobola kuyingira mu nnyumba yange ate nga ndi lubuto n'ogenda mu maaso n'onkolako efujjo mu nnyumba yange. Now getuwulira MP omulondo w'e Nakawa East ayinza obutalayira. Nkiddamu MP Nakawa East omupya oba like Joel Ssenyonyi musajja waffe wa People Power ayinza obutalayira, ayinza okuba nti oba oliawo agenda mukomera essaawa yonna lwakukola ku musango ku mukyala mujasi na musirikale. Bamubuuza lwaki wayingira mu nnyumba y'omusirikale nga tolina permission, kiki ekyakutwala mu nnyumba y'omujasi nga tofunye permission? Lwaki wagenda mu maaso n'okuba nti otimbulula n'okuyuza ebifaananyi bye wasimba mu ntebe especially eby'omukulembeze w'eggwanga? Era nga amawulire gano we tugafunira bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti bitambula. Kitebereza okuba nti omusajja ono batandise okuba nti bamukolako report era nga bannamagye bagifunyeeko. Wano nno kaba kaweddemu. Joel Ssenyonyi agamba nti Museveni tali suppose kuba nti alabibwako ku bifaananyi byonna, tali suppose kuba nti alabikirako ku TV yonna ne ku radio zonna according to kikolwa kye yakola era ng'agenda maaso n'okuba nti agamba nti oba oliawo abantu abatakkirizaganya na Museveni I think basaana kufa na Bobi Wine I think basaana kufa according to whatever he did. Naye nja kusaba abakulu nti kyekyo I think okubeera n'omuntu gw'oyagala nekyenjagala nze bwe mba njagala kyenjagala tebuba bulabe. Nsuubira nti before doing whatever thing we do newe tubanga tuli bakabi tulekera okulooza nti tuli bakabi kubanga obulamu bw'omusajja oyo bwali buweddewo. Obulamu bwa Joel Blood waffe bali bagenda mu kuba amasasi singa si mukyala kugezaako okuba nti yeefuga singa professional stera omukyala oyo gwe bayita Stella simanyi naye getufuna geego nti singa yali teyeekuumye na controllinga busungu omuvuka wa People Power singa siteyalayira mpolampola singa kale mufu wajjo. So n'olwekyo twegendereze ebikola bye tukola sometimes. Bw'obanga ogenda kwogera n'omuntu oba kuyingira mu nnyumba y'omuntu n'okolako action zonna tonyoomya muntu oyo lwa ndabika ye, tonyooma muntu oyo lwa nfaanana ye, tonyooma muntu oyo olw'okuba bino na bino kubanga ate tomanyi. Ssaawa zino Joel yabikola olw'okubanga amanyi nti bamumanyi abeera ku TV, bamumanyi abeera ne Bobi Wine, but Bobi Wine is not above the law and there is no one above the law. Omukyala yamulaga nti mujasi tiyasobola kuba nti amukuba, tiyasobola kuba nti amutuusaako bulabe so nga ate yali asobola nga yayingira ne mu nnyumba ye naye ate tiyasobola kuba nti amutuusaako bulabe. So n'olwekyo in the same way nsuubira nti next time afuna ekyokuyiga nti tomala gayingira mu nnyumba zaamu, tomala gamanyiira, tomala gakola bintu bya bujozi bw'ebityo in case webiba nga bituufu kubanga I'm sorry for him is a young guy asobola okuba nti oba oliawo apreachinga abavubuka n'okuba nti akyusa ebintu ebyenjawulo naye ate bw'abeera nga ali landed person nga yagenda maaso okukola ekikolwa ekyo nsuubira yakola ekikolwa kya buswavu nnyo tekikola makulu era nga kiswaza. Kamusabire bambi omusango gwe
gugende bulungi bwe guba nga bagotaddeyo. Bampita Rich Boy Maxud Junior Kimso.